Atalimoti noyongeza n'olaba BBS telefina webale ssebo n'ennyabo naffe tubaweza tusinziira wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda Bulange Mmengo ekizimbe kino gali kwoleka Masengere nange musajja wa Kabaka biri mu Yematovu mu Nakalungu mu Nabuddu mu studio za telefina esinga zonna mwentudde kaakano program tunda nze nkuguza bigattako bikwongerako by'omwoyo eby'omubiri byanjigiriza bya bulimi byonna nze mbikuguza naye kasita bakama bange babisensula bwe bati ne baga nti sajja wa Kabaka twala omukulu oyo annyonnyole ensi kakati n'olunaku olwaleero tuli mwezi gwa Museenene Novemba mwe tuli era gwe mwezi ogw'enseenene nga bwe tugamba tuli mu bya bulimi n'ekitongole ekiyitibwa Car and General Uganda Limited ekitongole kino kiri ku Jinja Road wano oba ogenda okutuuka bwoti ku police ya Jinja Road ebusukka kkubo opposite we wali Car and General Uganda Limited kyentegeddeko nti essira eryabwe kale liri mu bidduka naye ate bali nnyo mu tractor kakati bwe nategedde ebyo nempita muto wange wano ye Mathias Asiimwe omu ku bakitunzi annyonnyole abalimi abali eyo ebikwata ku Car and General sebo nsanyusa okulaba nange okubasanga ssebo wali ozzeeko wano gwe mulundi gwange ogusoose embeera ogirabye otya ndi musanyufu ekifo nkisanze nga kirungi era nga bwe mbadde nkisuubira okuba ebino byammwe ebintu muli bantu ba Kabaka yes tweyanziza nnyo weewaawo nsaba obuuze ku batulaba n'abatuwuliriza abatulaba n'abatuwuliriza amanya n'eddoboozi nze Asiimwe Mathias nkiikiridde ekitongole ekiyitibwa Car and General Uganda Limited Mwami Matovu nga bwe yannyonnyodde kisangibwa ku Jinja Road opposite institute ya UMI oba police Jinja Road yes sir gye tuyita management yes sir awali ebiyembe embaawo bw'otunula ku mukono guno ogwa ddyo ebusukka wendaba Car and General Uganda Limited Car and General Limited mukola ki ennyo mulimu Car and General yes Car and General Uganda atulaba n'atuwuliriza tuyina machines ez'enjawulo Mr. Matovu tuyina tractors ziyitibwa kubota ezirima mu nnimiro abayina faamu ennene ne faamu entono bw'oba ng'oyina ennimiro oli mulimi wa mmwanyi oba oyina olusuku tuyina tractors ezikola mu nnimiro n'ezirima mu nsuku ne ku mafaamu amanene ezo tractors bayita farm tractors yes sir ziyitibwa kubota nga ziva mu ggwanga lya Japan yes Japan make tractors za kubota Mwami Matovu zimanyikiddwako buwangazi tractor ya kubota tractor mpangazi nnyo omulabi waffe ate ng'enywa amafuta matono ddala mumaze mu nsiike emyaka emeka mu Uganda Car and General emaze mu Uganda emyaka egisukka 42 tinda ku mukulu asiimwe 42 emyaka egisukka 42 ezo pichi ulijonze simanya tractor ulijonze lava mu bigo ziraba tractor tuzina tuludde nazo naye nga tractor eya Japan eyitibwa kubota tumaze naye emyaka egisukka mu 11 ekikecho yesebo mode yoba meke ya kubota nenge eri mu size ez'enjawulo Mwami Matovu tuyina tractor entono esookebwako waliwo bulo mukono asibu mukono ka tractor okatuulako kembadde njogerako naye nga kasobola n'okuyita mu spaces z'emmwanyi mu mabanga g'emmwanyi mulayinize emmwanyi wegati munyiriri yes ffe kasita otunyonnyola n'otugamba nti ndi mulimi wa mmwanyi njagala tractor ng'eyita mu bbanga eryenkana bwe riti nga tukuwa tractor eya kubota so kyekyo kyembadde ngezaako okunnyonnyola nti tulina okuva ku horsepower 45 ye tractor esookebwako tractor entono yes sebo then netuba ne tractor ya horsepower 7 tractor zino bazibalira mu horsepowers yes ngawe no motoka tubala mu cc
kyekyo so tuyina horsepower 45 ne tubeera ne horsepowers 7 ne tubeera ne 85 ne 95 kati fe omulimi atulaba kasitoba nga weetaaze tractor ya kubota ojja n'otunyonnyola n'otugamba nina faamu bunene bwe buti then fe ne kusalirawo tractor kyejja okukolera kati eyo horsepower kyeyo eyo horsepower 45 eyo gye mbadde nkunyonnyola etandikibwako ssebo yes eyo osobola okulimira acres wakati wa acres 5 ku acres 6 olunaku era nga ejja kunywa wakati wa liters 4 ku liters 5 eza diesel enywa mpola omujapani ye amanyikiddwa mu kunywa kitono na buwangaazi yes na buwangaazi yes sebo ali ku BBSKATI final ye mukulu Mathias Asimo okuva mu Car and General Uganda Limited nga bwatutegeezezza ekitongole kino kumpi kiri myaka 4 nga weekiri awo yes sebo kaakati mulina amatabi ameka kati ng'ogyeko ku Jinja Road amatabi ge tulina outlets oba baddiira baffe tubayina mu kyetwandise after sales nti singa kuba tractors zino tezikolera nnyo mu Kampala ojja zisanga Masaka ozisanga Embaale ozisanga Eggulu ozisanga Embalala mu bifo ebyenjawulo Luweero kati ne tuba nti amatabi ge tuyina gali mu after sales ba makanika wawona ofuna spare yes nenga boboya ekintu ekifaafa naye service eggwako eno banga wetaaga okukola service so baba wetaaga okukola service ogenda mu matabi gafaago njaga menya gye tujja tuyina ettabi Eggulu ne tubeera n'ettabi eddala Embaale ne tubeera n'ettabi eddala Embalala naye nga ba after sales enamba nja kuba nzibawa gye bujjako yes Mr. Matovu kaakati oyogedde after sales yes sir ekikola kyonna eky'omuliro wekikola kikoowa yes sir oba weetaaga spare yes sir kati era abo be balina spare omwangu nga sinajja ku Jinja Road spare bamuyina ne waliwo spare waliwo gwe tuyita fast moving parts spares zezo nga filters air cleaners ebyo byonna babeera nabyo naye singa ebaako n'ekintu ekirala nga tugeze kifudde omupiira ng'omupiira waliwo ekigusaze n'emipiira baba najjo naye wabeerawo ebirala bingi nnyo tractor ziba n'ebintu bingi oba equipment parts oba osobola okujja ku kandi geno ne tuba nga tuzikuwa tuziyina spare zonna mu bujjuvu abeera be bakugu mu zikanika yes abo bakugu mu zikanika oba ntwala buli galaji yonna ne mu kandi geno mwenyini tuyina galaji ndowooza ogiraba workshop kati abo abaami baali boolaba abo baali bali mu kukanika tuyina bamakanika abakugu bagenda e Japan ne babasomesa ne bakuguka mu kukanika tractor za kubota naye ng'ate mwami Matovu tractor era nnyangu ya kukanika eya kubota kuba teriimu masannyalaze mangi nti oba bona ogigula ojja kutya nti eyinza otulemerera nedda nyangu ya kukanika si bya kompyuta nnyo nedda tractor nyangu ya kanika sebo okay naye egulwako tractor eya kubota tractor zino tetuzireeta tuzeterekere mwami Matovu tuzireeta nga twagala kuziwa kuba kati abantu bali mu kulima twazzeeyo tulima yes sebo era buli omu yali agadde okufuna tractor emwanguyizeeko naye tractor kubota ebintu bye mu Japan biba birungi yes sebo ne mu bintu ebya bulijjo byonna tisebe oyo Japan oyo sigundi wabula oyo Japan yes sente akasente kwene economy mwami Matovu tractor ya kubota ekikwewuunyisa ebyo byonna bye twogedde nti tractor mpangazi ate tenywa nnyo ekikwewuunyisa tractor si ya buseere sente si nnyingi nnyo naye singa wabeerayo omulimi nga yandyetaaza okufuna tractor yaffe naye nga sente taziwezaamu mu nsawo atukyalira ku kandi geno ne tutuula naye ne tusala empenda engeri gy'ayinza okufuna mu tractor eyo n'asasula mu ngeri ya loan n'asasula tusobola okumufunira engeri gy'ayinza okusasula tulina banks ez'enjawulo ze tukolagana nazo ng'abakandi geno tulina enkolagana enjawulo ne banks nga omulimi afuna tractor n'agisasula mu kibanja mpola ng'ate amagoba matono nnyo nga bw'alima yesebo Mr. Matovu oli ku BBSKATI final ndine mukulu ono Mathias Asimwe avudde mu kitongole kya Car and General Uganda Limited kiri wano Jinja Road
opposite Uganda Management Institute. Awo ngogenda okutuuka ku poliisi ya Jinja Road ku mukono ogwa ddyo awo wennyini we wali Car and General Uganda Limited. Essira litadde nnyo ku tractor. Wagambye mulina tractor zonna. Waliwo ate ze ndaba. Ina emipiira ebiri, olinawo okwata mukono faba obulimiro obutonotono obusookerwako. Ezo tractor eza mukono. Yes, tubadde tetunaba kuzireeta mu kandi geno. Naye nga nakulaze tractor eri entono. Yes, tractor enywa kitono ddala. Gye tubadde tuyina ng'etandikibwako. Yes, tubadde tetunaleeta tractor za mukono. Tuyina tractor za mipiira ena. Otyo waliwo ekinzijidde. Yes, enkumbi zino ziba zitya? Enkumbi za tractors bwe tukuwa tractor nga bw'ozirabye tractor ez'enjawulo ezo tractor ennene tukuwa n'enkumbi ezigenderako. Tuyina enkumbi ezikabala ziwandiise plows ne tuba n'enkumbi eyanjala kasita omala okukabala oyanjala. Yes, eyo enkumbi yekabala. Yes, kati tuyina gye bayita disc harrow. Eyo yeddamu neeyita mavunike negakuba negakola obulime. Yes, ng'omaze okukabala. Then tuyina n'ebifuuyira ng'omaze okusimba bazita boom sprayers. Yes, boom sprayer nazo tuzina, eyo ye boom sprayer. Zonna ozisiba ku tractor yemu. Zonna ozisiba ojjako kino nozaako ekirala. Okusinziira ku bwetaavu. Yes, sebo. Kati ezo za beroni bazita beroni zoteeka ku tractor ya kubota. Then ne tuba n'endala esimba eyitibwa planter. Nayo tugirina. Era bw'otukyalira mu kandi geno ezo zonna equipments tuzirina era ozirabako. Eyo yesiga. Yes, sebo. Eyawula ddi nti bino bijanjalo ono kasooli buno bulo guno. Kati eyo esiga planter ebaamu n'obutiba obw'enjawulo munda. Bw'otuuka okusimba kasooli tukuweerako akatiba akakasooli. Nti essuula empeke bbiri. Essuula empeke bbiri mu space ya sentimita 7. Oba fuuti bbiri. Kati bw'omala n'oteekamu oba akatiba ak'omuceere oba n'oteekamu akatiba ak'ebijanjaalo. Kisinzira ku kyoyagala kusiga. Nti oba kaabulo ng'oteekamu kaabulo. Esobola n'okusiga obumonde? Ate obumonde yanjawulo. Ey'obumonde yanjawulo. Era bw'oba ogyetaaze nayo tugikuleetera mu kandi geno tugikuleetera. Kaakati eno eyo esiga mpeke. Esiga mpeke. Tesiga seedlings. Endokwa nedda ya mpeke. Osetting amabanga g'oyagala then n'okyusa akatiba ku kikyoyagala okusiga. Kati enkumbi ezo ezigenda ku horsepower 85 zezigenda ne ku 45 nedda. Kati tractor ya horsepower 45 egendako enkumbi esowani 2 era ejja kulimira acres wakati we5 ku 6. Era gemaanyi gaayo obutagikooya nnyo. Yes, naye omwami ajja tuzayo keri emabega olabe tractor ya 95 horsepower. Tractor ennene. Producer baba alina video yayo ng'erima. Ajja gituwa. Ng'erima eyo egendako enkumbi 3 esobola okulimira acres 14 yiyo sebo. Mwami Matovu. Eyo esobola okulimira acres 14 16 olunaku. Enywa yaayo lita 5.8 buli eka emu. Kasiteba ne service. Ate service ogikola omulundi gumu mu myezi 3. Tractor y'omu Japan. Yes, sebo. Oyo mu Japan. Kaakati ate tukubaako bya tumazo amakungula gatuuse. Waliwo ekitanda kino ekire. Yes, ekitanda era producer ajja kituwa. Tulina ekitanda bw'oba omaze okukungula. Okwamakungula njala kujjayo kasooli wange. Yes, oteekako kasooli. Osobola okuteekako ebintu byonna ebikozesebwa ku faamu. Ng'omaze tuyina bagita tipping trailer. Nayo tugirina. Equipment zonna mwami Matovu ezigendera ku tractor. Waliwo obutractor obwo obutono kaliko wayogedde. Yes. Yeyo yamako. Kati ate eyo yanjawulo esobola n'okutipinga mu sides 3. Etipinga ku kkono, n'etipinga ku ddyo, n'etipinga n'emabega. N'ebinula emabega. N'ebinula ku ddyo, ku kkono n'emabega n'ebinula. Yes, kubanga oyinza okubanga ekifo ky'olina kifunda nga toyinawo osobola kutikkulira oba kuyiwa mabega. Nogaleka njiwe ku kkono. So equipment tuzina ez'enjawulo twaleeseeko ntono okubalaga naye
bwoba olina equipment gye weetaaga kubota tractor ne Belon implements. Mukulu Mathias, yes sir, waliwo tractors entonotono ngeri gy'ogambye horsepower 45. yes sir, ng'olusi nziraba zigenda mu bibira ne zisiba enduli okusiba logs ezo enduli ne gye basaze emiti enduli n'egireeta eno ne basalira eno. kati ekyo kiba kitya kubanga kisoboka kuba tractor zino tuziina mu 4-wheel drive ne 2-wheel drive. Yes, osobola okugamba nti nze wengenda okukolera tugeze kankuzeeko emabega wa buseerezi. Kati awo tugamba nti abo waliwo akateebe. Yes, oba olima mu lutobazi tujja kuwa tractor ya 4-wheel drive. 4-wheel drive. Yes. Ebenga ejja kuyambako mu mbeera y'akaseerezi ng'olima. Bw'oba ogenda kusika ebintu ebizito wange enduli z'ogambye. Enduli. Era tujja kurecommendinga 4-wheel drive. Eyo 4-wheel drive. Era n'emipiira njiraba janjawo. Yes, kati esobola bulungi nnyo okusika enduli z'ogambye mu kibira. Mu kibira. Yes. Neziyisa mu lutobazi nedda ku lukalu. Yes sebo. Matovu. Kakati ate zino zenda bezirima mu muceere kuba omuceere gubeera nnyo mu ntobazi. Kakati tractor eyo nga bw'ogiraba tuyina ebigenderako ebyenjawulo. Bw'oba ogenda kulima mu muceere tusobola okuteekako chains neba nga tejja kuseerera. Ne tujjako rubber tires. Yes. Ne tractor eyina ebintu byanjawulo bingi byesobola kumenya ne mmalayo. Kyova olaba nabadde sobola kusharinga nabyo kubimalayo. Yes sir. Oli ku BBS Stefan. Uganda nsi yeesigamye ku bulimi. Okulima kw'ennaku zino amazima enkumbi mukono. Ekitone nnyo esobola kulima mmere yiyo ggwe n'ab'omu makaago n'abantu bo abatonotono. Naye okwongera okulima okufunamu mu ngeri gy'ogamba yeeyo y'obusuubuzi eri commercial ekyamazima weetaaga tractor. Tractor gye wandiguze yeno yennyini okuva mu Ageesigika Uganda Limited eyitibwa Kubota. Kubota kika kya Japan. Omujapani amanyiddwa nnyo mu kukola ebintu ebikozi ate ebigumu. Gamba ng'emmotoka zonna ze tuvuga wano esinga obungi Japan. Ate ndowooza ne tractor ate yo nayo bagimalirako amagezi. Yes sir. Nze Gambuuze kuba simanyi. Lwaki tractor emipiira mu bapikamu omukka mutono nnyo? Kisayansi kyali awo ogugenda mu kamotoka kange si gwe ogenda mu kipiira ekinene ekyo. Yes. Nja mbuuziza bubuuza bwana. Yes. Anti kati tractor nga tuzze ku kintu ky'omukka. Waliwo kye bayita volume and pressure. Ne tractor buli bw'ogiteekamu ate omukka omungi tugeze ng'olima mu nnimiro tetereera. Kuba olina kubeera stable mu kifo kimu ate olina okulima mu straight line. So it is kiri detailed kiwanvu. Bomba y'eggaali egipika. Ne bomba y'eggaali egipika weetaaga omupiira mutono kuba already volume y'omupiira nnene. Omukka mutono. So teeka mu kitono. Yes omanyi matovu. Kiki ekyonoona ebipiira eminene ekyo? Ekyonoona emipiira. Tractor ya Kubota. Tractor ya Kubota. Ebipiira eddene eryo. Yes, bwe tutunda tractor tugabirako training. Tutendeka abalimi agenda okugivuga ne ba driver abagenda okugivuga. Kati tuteeka nnyo essira ku maintenance nti omuntu bw'oba ogenda kulima tekyetaaga ate olime mu nkonge nga bazisaaye busaayi. Buli bw'osaawo enkonge ne zisongola ng'ate tractor yeetisse obuzito bw'amaanyi kigiviirako okuyuza omupiira ogwo. Naye ng'ekirungi ekiri ku tractor yaffe ya Kubota ti ate tugireeterako n'emipiira egya MRF nga giyina amaliba mangi nnyo nti tractor eyo esobola okukola emyaka 6 nga tokyusiza mupiira wadde ogumu oba n'okusingawo. Kati kyova olaba tutendeka abalimi nti at least gikozese emyaka 6 ku 7 bugwerere bugwerezi naye nga tegufumitiddwa. So kyova olaba eyo training yonna tugiwa abalimi nga bamaze okugula tractor eya Kubota. Weewaawo tuyinza okwerabira sooka otusomera ennamba z'essimu. Enamba zaffe ez'essimu enamba eri 0757 0757 207 216. Endala eri 0757 207 210. Zidde mu Luzungu.
abaluwa bazuulire bulungi. Yes, 0757 207 216 0757 207 210. Ezo ze namba zaffe mwami Matovu. Ekitongole kiri Car and General. Yes sir. Muli ku tractor zokka? Nedda, webale nnyo ekibuuzo ekyo. Tractor zokka ate ng'ekitongole kiriko Car and General. Yes. Mu biseera ebyedda nga bwe nkunnyonnyodde nti Car and General emaze wano emyaka egisukka mu 4. So tugenze tutunda ebintu ebyenjawulo. Kati mu Car and General tuyina generators eza diesel. Yes, generators ennene nnyo. Producer tulage ku generators. Tuyina generators. Yes, Cummins generators. Ezo zikola mu factories. Ne zikola mu mines. Ziyitibwa Cummins. Cummins generator yemu ku business gye tuyina mu Car and General. Zitandikira mu size ki? Zitandikira mu size ya 20 kVA mutubalira generator paka ku 10 20. Yes. Okutandika 20 kVA to about 3000 kVA. Yes. Ezo zanjawulo Cummins generators. Nenga tuyina ne Briggs and Stratton generators. The generators entono tugezo yetaga generator waka. Yes, ezo ziva mu ggwanga lya USA. Briggs and Stratton. Mu Briggs and Stratton tuyina mu ne water pumps. Yes. Kati omulimi era tukuletera ne water pumps. Era za Briggs and Stratton nga water pump esobola okuba obwanvu bwa mita 1200. Mita 1200. N'okusukawo kasita wabanga wali flat. Obugula sente mekazogeri. Bugula milioni 2 zokka. Ate nga meke ya USA nga ate mpangazi nnyo. Garanti ya banga ki? Garanti ya mwaka. Gasika mwaka. Sikatadde kunuuna tosi na biki. Yes. Kati enywa yako kakosa tuti neda Briggs and Stratton generator ntone koze ya petrol. Yes sir. Nenga tuyina ngojeko generators tuyina ne compressors. Compressors za Ingersoll-Rand compressors. Ezinyiga. Compressors ez'omukka. Pumping omukka. Zibakozesanga ku petrol stations. Yes, tuyina n'emipiira eja MRF. Yes, MRF tires. Mu farm tires ne mu motorcycle tires. MRF. Ne trucks. So MRF ali jijawe emipiira. Those are farm tires eja tractors. Neera mulimu n'eja pichipichi. Wow. Mu MRF. Era tuyinamu n'eja trucks. Yes. Wow. Yes sir. Oli ku BBSKATI. Ndina omukulu ono okuva mu Car and General Uganda Limited. Bali wano ku Jinja Road wano opposite Uganda Management Institute. Hawugenda okutuuka ku police awo oluyisa ebiyembe ebyo ebinene tunula ku mukono ogwali ku ddyo ogenda kulaba Car and General. Ennamba z'essimu azibawadde. Nsaba mukulu asimu nkwedakiika emu. Yes sir. Owumbe eby'ekitongole kino ekimaze emyaka egisukka 4 mu Uganda. Yes sir. Ndowooza abantu abakola ebirungi tibeeranga nnyo ekyo badde tojjanga ku telefone. Neeyanziza nnyo mwami Matovu. Abantu kale babuulire. Neeyanziza nnyo omukisa gompadde. Mwebale nnyo okutukyaza aba BBSKATI. Tuli basanyufu nnyo n'ekitongole ekya Car and General. Mbadde nsaba abatulaba n'abatuwuliriza bw'oba ng'olina kye weetaaze tuyina kubota tractors, tractor empangaazi. Tubasaba mutukyalire ku office yaffe eya Car and General opposite Police Jinja Road. Mujje mufune buli kimu kye mwetaaga. Yes. Tuyina tractors from Japan. Tuyina Cummins generators nga ziva UK. Ne tubeera ne Briggs and Stratton small generators okuva mu USA. Ne tubeera ne MRF tires nazo nga mipiira mirungi. Wow. Tweyanziza nnyo tweyanziza. Abaagala banoonyeze ku mikutu ky'emirala ng'oggyeko ennamba z'essimu. Ennamba z'essimu nja kubanku emikutu egy'enjawulo. Mwami Matovu. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Yes. Ali ku BBSKATI. Tractor ziizo, generator ziizo, pampu ez'amazzi ziizo. Ekitongole kiri kimu Car and General. Wali ku Jinja Road. Jinja Road opposite Uganda Management Institute.
generator nyangungu zizo ina disco otimba ku mikolo oyagala kanika mipiira osobola okwetandikirawo gwe kennyini pampu zizo pressure nobako obeera mukanika emipiira bw'ogisibanga abajja nga obafukiramu omukka nga wamagga ofuna ssente ebitongole mwagala generator zize ennene entono zonna ebintu bibyo babirina okuva mu ka and general munzikirize nerekereze muganda wange ono Mathias asiimwe naye kye mulina okukola kuba namba za simu ezo tumanye ebisingawo naddala abalimi timutya genda ofune twakita ku kibanja mpola olime buli makungula nga gwogenda osasula buli makungula nga ogenda osasula tugenda mu programu eddako nze musajja wa Kabaka birimu Matovu mbagaliza weekend ennungi ayi Katonda kuuma sebuufu bwangu